Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Amanya n'eddoboozi nze Ibrahim Mukasa. Tuli ku extradigest mugoba nsonga. Wano wendi negatiddwako a celebrated comedian Munabitone amanyiddwa nga MC Mariachi gwe tuli naye olunaku olwaleero. Munoonyezaako tunyumyemuko ebbanga libadde ddene okusembayo twasembayo okwogera giri mu myezi ng'emeka Mariachi? Simanyi wabula yali lockdown yao wakati kati. Yali lockdown. So munoonyezaako tuwayemuko tulabe kiri kitya babagula embeera etambula etya bitambula bitya atuteekeddeyo kino ebinaagwa mu kkoweryo. Mariachi buuza ku balungi abatulaba. Abandaba mbalamusizaako mwenna ensi yonna. Mwebale nnyo yaddala kubeerako ku digest mugoba nsonga. Eyayibulake Mr. Short naye mumpi. Kitegeeza ki? Ebintu byonna birinnye naye abantu abampi baganya okulinnya. Buli kintu kirinnye omuwendo. Ekyo kinenyezaani. Abaana batambule ne bubaketi balinnyeko. Emiwendo gy'ebintu girinnye naye abampi baganya okuva mu kifo. Kati olaba ojja kwesanga nga comedian yakutta akantu akatutte ku stage. Era kange. Era jja kumanya akabbi. Ababbi ejjooko ababbi ejjooko yange. Obulamu bugamba ki Mariachi? Obulamu gye buli mpola ntumirako abawagizi ba MC Mariachi all over the world. Tumwe bali kuwagira MC Mariachi, mwe bali kumwagala. Ate nenyongera okubasuubiza nti nja kwongera okubawa ebisa ebisanyusa. Ubale wabuliddemu obumulunguse nga bumanyi nti olumu omuceere gubaamu ejjinja. Munsonyiwe kubanga sikyemba njagala naye nga muceere ekyo gwali ogutaberera muddala mayinja gulya direct tosobola kumanya biseebi machine eyinza okukasuulamu mu butanwa kubanga nze mbaagala nnyo okusinga ate bo nga bwe balowooza. Nze nsinga okwetaaga abawagizi kubanga you need people. Buli wentegeka concert banjagala abantu basaagala weerere kati siyinza kwejjako atampagira. Just kati ensobi bwebezze mba sikimiininga naye ensobi esobola okujja mu butanwa. Ngabo bere wakango onenya mwana obo mukuba by mistake no mukuba eriiso. Nga togenderedde ku mukuba liiso. Ategwe kenyine wenenya noga bati nakubye waaki. Kati bwe kito bwe kiri. So biba biyitidde abantu bakusonyiwenga. Biba biyitidde because sinza kubeera tosako nga manti nonze nsokukola content tinga njagala kulumya muntu tekisoboka. Okanti omulimu gwe tukola oba gwenkola nga Mariachi bwe gutobe gwakolebwa. Ntebiseera bisinga teguba na script. Ntoba ogenda kujja toba ozanya muzanyo siri play siri muzanyo wa muzanyo basiri drama actor. Ndi stand up comedian oba munjogere nyangu freestyler ayogera buli kyasuubiro bakyalabye ekitayina mulamwa kati olumu singente ensengeke jange ekyami mba sitegeezezza ekyo kukyama naye sometimes nesanga nange olusi kikoze eki kiyiseewo buyisi Shiga ne olumu mubamu ebitegeke n'ebibeera ebitini kubanga comedian nganze kwegamba mbanga fumayife tubanga bolaba abayimbi oba tulinga bolaba abasirikale omusirikale wabayingira amagye bamubuuza edda ebatugambanga nti onatta maamawo onatta taatawo bwe bityo which means nti ayingira amagye nga alidde okutta buki buli omu kati ne stand up comedian bwaba stand up comedian nze kennyini I talk about myself nenjogera ku mukyala wange nenjogera ku maama ku baganda bange ku kika ku mikwano gwanga lyange okibula ate ne mala nenkwata ne ku birala ate bitankwata ko because nti omulimu gwange tegusengeka nti oba guboola nti kino sikyogera gwo guleeta buli kyosobodde okufuluma nga kinaavaamu ekintu ekikola ki ekisesa kwangu omulimu gwa kusesa kasinza kubanga nkola mulimu gwa kusesa ate nimbira nga njagala kunyiiza benjagala kusesa okitegeera kiba tekisoboka. Mariachi njagala tutunulire oyogedde ku kigambo script. Ebimu bibeera ku script ebimu bijja saawa eyo content yayiika buyiisi okusinziira ku vibe y'abantu n'engeri abantu gy'oba obalabyemu. Bw'okeera ku makino ga nti ogenda kukola skit zo katugamba oli ku comedy store Alex Muhanji ogenda kukolera eddakiika 15 oba 2 n'osalawo noga nti eddakiika zino zonna 2 kambere ku script kisoboka? Tosobola kubanga bw'obeera ku script bakikoowa guno si muzannyo. Comedian nganze Mariachi
every second oba every after a minute wano kubeerawo jokes 3 obezi ekitali ku katemba nti katemba nga bulabe ebonies nti egenda neewandika negamba egenda kuzannya tuoba kokoliyoko oba seggwanga London seggwanga kati bo babeera ku akasodokiyo kati bo babeera ku ekyo kyokka ng'alaba olinda akasodokiyo because that's why for a comedian we tuba batutimbye tuwandika nti and comedians tuwandika nti oba ebonies akasodokiyo nojango tudoze kulaba kachi kasodoki mariachi aba freestyle tabana gundi tabana mulamu which means nti obwongo bwe no kumuyisaawo immediately every minute every second anokubanga alite ekintu ekipya mu budde because if abantu abafu abantu aba mariachi bayina kuseka after second after second after second ekitali ku muzannyo because olumu omuzannyo guba gusomesa oba gubanga lesson okiwulira omuntu batandika ogamba munno nzikire dda bakayimbira bazannyako akagombo k'enkomerero you remember oba ndiwulira va mu kasooli okiwulira by then bali bazannyo baku AIDS kakati abantu batulanga ngera mulimu acts zonna zikwata ku ki ku AIDS kale bankola omuzannyo guli ku bwenzi oba guli ku balwadde mu butamanya oba guli ku bali mu line za kugenda kufuna ddagala bwe bityo nga bona batuukiriza ekintu ki ndiwulira kusomesa bas bali ku ekyo katate comedian taba n'ekyo comedian nga mariachi abeera akuba bukubi script ku ki ku script nti kwegamba skit ku skit okitegeera nti bwalaba ibula nga ayitawo immediately obwongo bulina okubanga buyiya mu second kwotegeeza ibula engatto gyalimu empale gyayambadde saati enviri bwe zifaanana atunula atya afaanana atya atambula atya second zokka zokozesa okumulaba zikumala okujjamu line okitegeera n'okuba punch line n'okuba punch immediately nefuluma because ati kakati because ndi kati bodda onogamba nti no obeere ku kintu nga gobadde yogera nti omuntu aso kubeera nga ali nti nogamba nti dakika 5 nobeera nga ali kwecha it doesn't work omuntu akowa wetaba comedian oba ya drama actor extra digest mugoba nsonga kwe tuli Posh Properties Limited batunda ennyumba enzimbire ddala bekwata buli kimu kitambule bulungi ate nga bo banywanyi baffe aba Gandhi Hardware Store basangibwawo mu bitundu by'entinda ku Reed Complex okuliraana Kampala Independent Hospital. Gandhi Hardware Store bayina buli kalonda akozesebwa mu by'okuzimba bekwate buli kimu kitambule bulungi abawangalira Abu Dhabi n'ebitundu ebiriranyeewo aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo batandise n'okutendeka abantu okola burgers crepes ne sandwich ate nga Kampala bagudde wetabye najja nankumbi awo ku Stella okulira na church aba Advent ojjo kubanga obasanga aba Roast Coffee Academy. Tulina MC Mariachi njagala tutunulire lines zammwe oba joko zammwe zange zange si jeno tutunulire gongo omuntu wagambe musomesa wachi I don't know wachi wasimaye okay Mariachi atutulire jokozo ebisere bisinga osobola okuzanya ku kikula ky'abantu obenda bikaya abantu nokola joke many people laugh ngoyinza okubuuza nnyo katugamba omuntu bali naye kintu kyonna bwe yakula mu ngeri yonna abantu ne baseka ne banyumirwa then wabayo abavaayo ne bagamba nti koze kibi ekyo lwaki azanye ku muntu abantu ne banyiga anti kakati omulimu gwaffe golinga wolawe batusomesanga edda batusomesanga nnyo ekintu oba kyabanga mu math bane mu physics simanyanga x owulira x plus simanya y equals z okitegeera solve for n bichebyo sesono onyizono sesono onyizono ya equation ya mweyo kati fe mu comedy mukino okuba nti olw'ensonga stand up tosobola kujja bwokola script nobanga webaka ku kintu kimu oba ofuse drama actor nakulaba akukoowa okitegeera because tosobola kujja nogamba nti ogenda kukola ku joko okimalike dakika 5 olina okukyusa which means nti omulimu gwaffe ojja kusesa omuganda
ate omalonyiza omuganda osese ku mutoolo omutoolo anyiga osese ku munyankolo omunyankolo anyiga osese ku mukiga omukiga anyiga osese ku mulugwalo omulugwalo anyiga osese ku mutoolo nti which means ogenda obatobeka okigedde gwe mulimu gwaffe eri gye gwamba equation gyeggambe nti ogenda obakola ki obatobeka kubanga buli omu ayina ekirungi n'ekiki n'ekibi ate stand up comedy ngaze MC Mariachi experience gye nnina n'omulimu guno gwenkola okiwulira stand up comedy comes from evidence okiwulira it's reality stand up comedy tolooza nti nno sookuva eri n'okolako kintu ky'otayinaako idea tosobola because nawe mbanga ndi naye kati saa zino ng'oli mu kumpa interview ne kugamba nti olwaleero ngenda kwogerako ku Switzerland tosobola kuseka because you have never been in Switzerland of course okiwulira kati kyotayinaako obujulizi tosobola kuseka because tomanyiwa Switzerland n'olwaliyo bwenkero ne kugamba nti ngenda kukola joke nenga nti kanjogere ku comedian munnange tekijja kumuloma kandi ngenda kukola joke kwa Amoti okitegeera ti Amoti mutoolo okiwulira nogamba notula nogamba Amoti mutoolo nti oba bwe mutumye amazzi oba akoze bwati oba kati incident eyo ngendo jogera nga tonnaba kusoka kujjukira acts za culture je njogeddeko bwoba inayo evidence joina about that culture oseka because wanombanga alese reality mufani okitegeera oba nengamba nti kanjogereko ku basoga okitegeera katwaliro malo kwogera ku basoga ate nojja oba wakamala Mariachi akamala okubogerako nti beeyisa bwe bati nojjukira incident gye walabe eri fane eri about mu basoga era you have to laugh osooka n'ogatta kyafulumiza nogamba akasajja kano kakola research okitegeera kati bw'ova ku basoga ate nomala nogamba nti kangende ku bantu abampi okigedde n'oyogera ku bampi okitegeera n'ogamba nti omumpi mulungi mweno side ate mubi mweno side because abantu baleme kulowooza nti nno osokubira ngo kula scripting nga kintu owana kiwani abo toba talented ate toba na research tosobola kubeera perfect for good tebakulimba nebigabera madini olwaliro nogamba nti ogenda kwogera ku basiraamu ogenda kwogera ku bakatuliki ogenda kwogera ku basebeniside ogenda kwogera ku bakristaayo ogenda ku basobozi kwogera ku baki inti nebigaba madini oba toyina dini gyoyagala kunyiiza naye oba oyogera ekyo kyennyini ekibavaamu okiwulira abantu ne bakiwulira kati omuntu n'afumintiriza n'aseka katwaliro omukatuliki bw'aseka ng'oyogedde ku basiraamu next time onayogera ku bakatuliki n'omusiraamu agenda kukola ki aseka gwe kyogamba nti njagala okola research omuntu olwaleero avaayo n'ayogera ku gundi ku TV n'ayogera n'agamba nti nno Mariachi yatwogeddeko tuli banyiivu tuli bakambwe kyogambayo kyagamba sina kye nali njogedde ne kimusesa gyebiri kirigiriza naye ayina kyeyali asekedde okitegeera ayina kyeyali asekedde talina kyeyali akoze eki buli kimu kyali kimuseseza kitegeeza nti bwenkunyiiza olwaleero n'onyiiga ate oteeka okubanga nina ekyali kikuseseza because naye bwewasekera tiwafumitiza kikuseseza lwaki kikoze eki kikuseseza kakati bwentuuse kweno incident ekwatako n'onyiiga kati oba olina okuddayo n'ogamba ne Mariachi ayogeddemu kano leero kanyiizizza naye yali ansesezzaamukko nze nga sinaba kunyiiga okitegeera kati awo okigattira that's why nti abantu abamu abamanyi art apart from abantu abatastudyinga art wabula ye n'atandikira mu creatinga anyiiga okitegeera naye olwaliro ng'ovudde bino twogera nga tusaaga bino ebibeera ku kundi amawanga bwe tugoogerako katwaliro nti nze nina omukyala musoga nze kennyini njogera ku basoga mukyala wange okiwulira namwanjula buli omu gwali mulungi nnyo ali waka okitegeera obukoddomi bwange bwebwo naye omulimu gwange tegundeetera kubaako kyendeka bwembaako kyendeka nyinza okuba ne scripting ate ekwata kwabo kati bwembanga nnaasi kyemunagambye nti ow'amagye bamugamba onatta taatawo ne maamawo okitegeera kitegeeza nti mba ngenze mu bamaama ngenze mu bataata ngenze ne mu baki ne mu basenga olw'ensonga nti gwe mulimu kiri we kijjira kubanga singa olwaliro okuva we natandika okukola soogerangako ku basoga olw'okuba nabawasa abantu bandigambye ndowooza olaba okuva lwawasa taddangamu kwogera ku baki ku basoga oba okuva lwe yayanjula taddangamu kukola ki okitegeera
Okay, tuliko extra digest mugoba nsonga tuline MC Mariachi. Waliwo abantu abali sensitive nnyo era n'ebintu ebiri sensitive. Abantu bagamba nti ebintu ebikwata ku mawanga n'ebintu ebikwata ku ddiini biri sensitive nnyo nti byetaaga kukwata n'obwegendereza. Tesisobola anti katolaba tesisobola kuwakanya naye ensonga eri gye nkuwadde nti olwaleero omulimu gwe tukola guno gwe tulimu bw'obaako ekintu ky'oteeka ebbali oba ky'ovaako oba okyuse oba ovudde ku kyokola otegedde kubanga omulimu gwaffe teguyina script nti owandise title nti ndikuba 7CD. It's general, it's a freestyle which means ate nga nkubulira amazima nga tuvudde mu byokusekoma byaki ne bw'oleeta jokesi zonna ezikwata ku balokole ezikwata ku basiraamu ku bakatuliki ku baki temuliimu kigambo kivuma tekiriimu wabula mulimu kintu kyakusaaga naye mu mazima otegedde temulimu kintu kigamba nti obeene eddiini basiru nti obeene eddiini tebategeera obeene eddiini baleero obeene eddiini wabula mulimu nti omulokole yeeyisa bw'ati nti basaba bwe bati nti bakola bwe bati kakati ekyo bw'okikola nti kakati ekisesa omusiraamu ng'okoze ku mulokole because naye ku TV abalaba ng'ekintu kyogedde kyebakola kyebakola n'aseka kati bw'okyuka n'ogenda mu bakatuliki n'ogamba nti bakomediani bedda bakolanga nnyo kino ekintu gunsingidde ddala you know that nti comedian bw'ajja ku stage n'akikola oseka because wagenda mu church bakikola ki okitegeera kati gwe okireeta mu fane we sinti oba that time oli mu church kati abantu bakoze ebintu bingi kababe bana abasajja abayimba bayimbye ku mawanga bayimbye ku madiini okiwulira bayimbye ku nkula y'abantu olw'ensonga nti ati bw'ososola mu ati n'obaako kyoleka toba artist okyegedde that's why mukubi w'ebifaananyi osanga abumbye empologoma abumbye embuzi abumbye ente abumbye endiga abumbye enkoko because omulimu gwakola artist buli kimu alina kikola wandibadde wagamba sebo toddamu okubumba ente. Mariachi gwe ng'omuntu osobola okukola jokes nga teziri mu tribe teziri mu ddiini anti tosobola olw'ensonga nti bwe bulamu mwe tutambulira nti otuuka n'obikola byonna n'obimalayo n'omala n'okola ekisigalidde ate n'omala n'oddayo buto just kyoyinza okugamba nti osobola okukola ekitono ku ebyo okitegeera ekitono ku ebyo n'ogamba kankoleko ekitono n'abasajja abazanya firimu obala bazanyira mu makyaki nga battiramu abantu naye nga kyaki osogizanyiramu incident ey'okutta omuntu toziraba firimu abazungu nga bakoze firimu ng'oluusi ate ababbi bategedde mu kyaki okitegeera so n'omuzungu director yandibadaga tetuzanya muzannyo nga abantu battira abantu mu kyaki kubanga kiriziya n'olwokuba nti ati buli kimu akuleetera okuba nti okikolako okiwulira kubanga ekiwe ekyo bwe kyatondebwa kati asiwole bazogamba omuntu aba firimu z'abazungu abo bagamba banange badduse mu supermarket bekwese mu kyaki bo mugyegubidde naye nga tekyandibadde bwe kityo kubanga kiri kifo kyandibadde nga kyakusinza nga teteekayo akiti ya butemu nyumba ya mukama basi goloza lwaki because ati taboola okitegeera asajja bazanya ebintu bingi nnyo olwaliwo abantu bandibadde tebazanya bintu nti mpirabadde tebakola firimu nti waliwo omuntu gobazanye ng'akabasanya omwana omuto kirabika bubi n'olwokuba ati waliwo kyakubanja ekyo nakyo bakizanya naye tebandikikoze kubanga kira kifaananyi kibi nnyo okulaga omusajja omukulu mu firimu ng'alinga ali mu kabasanya omwana n'olwokuba nti nno script gye bazimbye omwana yeetagisamu ekyo ekikolwa bakifuluma ne bakikola ki so bandibadde bagamba no tetukiraga naye ate atuuka ekiseera nga talina kyasobola kulekayo okifuna kingezako okugamba kati yo omuntu buli muntu ekintu akitwala bulala because Katonda yatutonda nga feelings zaffe za njawulo ne just kino sikyogedde mu bubi sivumo oba sikola ki naye nga enjawula y'ekintu ya njawulo buli omu ekintu akitegeera bulala okifuna nti olwaliro yibbula bw'otegeera Rema ng'ayimba ate nze si bwe mutegeera oba gundi si bwamutegeera bayinza okuba akunyumira nnyo agamba banange Rema nzita abaliwo agamba nze Rema bamutimba siyingira okifuna kati gwe mulimu gwe tulimu nti olwaliro bwenjogera skiti nekwata ku balokole waliwo aseke nnyo nenjoka nezikola ki agamba banange akasajja kasesa kati ate waliwo anyiiga
nagamba atuyisiza bubyatu you get kati ensi bwetu bwekola ki ensi etambula bweti. Tuli ku mugoba nsonga tulina MC Mariachi Luaz Forestry bano bakuyamba okusimbira emiti gya kalitunsi from 1 acre to over 100 acres bakasanga awo bekwate buli kimu kitambule bulungi aba Luaz Forestry. Ate nga bo banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala. Era nga balina emmotoka oba service vans oba delivery vans zitambuze mali eno wonna woba ojagalidde n'ekutuukako. Babayise ba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park. Bakugamba ekintu kiri kimu nti beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tulina Mariachi tugezako okubanga tutunuulira obuweereza Katonda bwe yamuwa nga bwakusanyusa abantu, that is through comedy. Okay, njagala tutunuulire at what percentage do people get affected ngozanye about religion, no matter what any religion? Anti no one people anti kati kimbadde nkugamba nti abantu tetusife bebamu. Nze nyamikwano gyange emisiraamu emiyitirivu ennyo nnyo abayitirivu abangi. Era oli amanyi okukubira sinagamba abula bulaza leero watuzanyeemu ako naye nakikola ki nakireka nemugamba next time nja kukola bwenti kigera because ye akitekinga namanya nti oli mu art to meaning kulumya muntu kubanga bobo olumya omuntu ate obo ogoba bafani ate nga beweetaaga kinga bulala yina looza nti nolinga atamugula ko olutalo ekitali kituufu tubwe nkugambye nti nga bwaseka nga nze kenyini neeyogeddeko nengamba MC Mariachi ndi omu ku basajja abasinza okufuna mu butasoma ekyo ga kirungi. Can you be proud of that? No. Lwaki kati ekyo kiri kunze nze nkyeyogerako nze kenya Mariachi omu ku basajja asinza okufuna mu butakola ki mu batasoma era ne bazadde bange obutabana buvunaanyizibwa ki mutamperia. Someone is laughing. No one can be proud of that. Ndabazadde omuntu tebalina biki kati yo omuntu ekyo kati bwogera kugwe ate yaseka nga goli mu kwekuba akola ki otega kyetu lwaki bayita art aseka akasajja kano banna kate bw'okyuka n'okwata luutu endala ate n'anyiiga kati which means abatategeera art okitegeera. Nze maama wange anzaala mu kuba okitegeera ne mwogera ko erinnya lindikozesa nnyo yojogera nga bwekebera busikiti so gyoli erinnya bayita Naloge is my mother. Oh, that's great. Landikozesa nnyo era gyali era bukiripa bumuleeta n'abulaba nanyenyo bakaba nayo omwana oyo biki nambeera kola nakola ki nakita nagamba waaji gwe mulimu gwe nakikola ki nakireka n'enzira gye nawasa okiwulira nenjogera about their tribe niti kigeza nti osiba wakitibwa wasiba respecting when it comes to go there in humble way that's different okitegeera era bamanya nti nzize ne bwe mbanga ndi ku stage bwe mbanga ndi mu kwakitinga ekyo Katonda kyakola ki kiyampa okitegeera mba nina okukyuka mbanga musirikale nti buli omu mba nina omukyukira because ensi eri generally kati musawo ningamba sigenda kuddamu kwogera ku basoga nga tebalina incident bagenda tandika kugamba ifa China kyatugamba anti munnange yakola ki yabawasa nenga atikangende ku Banyarwanda okitegeera nemba wana era nembaza nga nabo nkuziyo script bakola ki ebagamba nti wana tebakyamu ti Abanyarwanda balungi nnyo netusa kwasanga Munyarwanda yambala kakondo bawanvu bambala flat bwaba mukakondo agwa kati bwobadde owaana ate olina okuleta script ate genda okugatta omusoge yanyiize naye akole ki aseke okifuna kugamba ogenda okola ki otayiza every angle kati ogwo gwe mulimu. Nze siri wa muzanyo nti mpandiika muzanyo nti ngenda kuzannya kasuku oba ngenda kuzannya kuyibula oba nzanye kafuko mbeere ku ekyo bwe mba tanso kuzannya kuyibula bajja kumanya njogedde ku matuge ngende ku lubutole ngende ku ki yibula gwe naye bwe mba nkola stand up comedy mba jeno. Mariachi njagala tutunuulire ebiseera ebisinga waliwo kye bayita okuprofessionalizing ekintu nti otandika ng'ogatta bugasi ngaffe we twatandika na kamera emu time netuka neziwera 2-3 alina kompyuta emu neziwera 3 we tutyo tukyongerayo abakusanga boda Katonda atukwaleyo ntufuna emmotoka okutuuka ku bantu abaabeeranga n'akazindaalo bwe tuti kati buli omu abeera nagugwe. Diri osuubira okuprofessionalizing omulimu guno oba oledde wakikola mu ngeri ki?
what do you call it professional in my job? Case in point. Kwe kuba nti wasose noga nti temwetaaga script. But however omuntu ebweru eyo ajja kutuuka agambe nti mu butuufu somewhere somehow Mariachi ajja kwetaaga script, ajja kwetaaga wakubira punchline, ajja kwetaaga kino, ajja kwetaaga okufowa going ebintu ebimu okugenda n'ebintu ebirala kulw'obulungi bw'abangi okuleka abatono. Anti kakati kyogera tekisoboka mu stand up. Ekyo kyoli mukundeetera ate oli mukunyingiza mu sikiti. Mukuzanya oli mukunyingiza mbuno ku sikiti. Abantu bazanyako obutonotono bali abali mu kahoteli ne bamaliza nga balwanidde ekifi ne badduka ne bakuba enduru. Kati kyoli mukunyingizaamu. Because anti buli lwompa buliriza buli lwoleeta layini ng'eyina punch ng'era ogirikodinze mu mutwe obeera krama. Oshegedde. That's a crime, obera crime. Which means nti singa punch ye ganyo okusesa. Because osoji tegeka neta kola ki? Neta basesa. Neta sesa. Kati kitegezo oba ovuddewo blank. Oba tojjewo kabonero. Kati kyoli mukuleeta oba ofuse blank. Ategeza nti ojja kuandika script n'ogamba ngenda kola. Bwe ntuuka okuba punch malirize ne case balemo seka. Because the case go wategese kati we bataseka mu second nya nga bachajuulya bulizo ino okukyusa immediately ekikutaasa okole kyoveo kakati singamba na settings ekintu basiremeddwa kati ko obudde ngenda kuyiya dde ekinzijawo nga ate kino kyenna wandiise ate kiganyi kino etagisatu okudda ate nzire muntu njiye ekirala okitegedde kati ekyo kibaita professional nti kati nze sijja nga ntegese punch nsolo gamba ngenda kola eddakiika 18 nenkola 10 nga ndaba line esembyeyo 5 bonna basese nenvaawo buvi ne punch ne sijikuba ninategese ninjizzayo nengamba nja giba next week okitegedde kuba kimbali njagala kikoze eki kiyiseewo naye buli wosettinga bwoti otandika okufuuka kulama kitegeeza nti bw'olaba omuntu alina engatta eyulise oba eddugala tosobola kumakinga joke because oli kukulamu waka kati ate audience zaawukana bw'obeera eggulu bw'obeera Kampala bw'obeera Mbalala bw'obeera Etteeso bw'obeera Ebusiya si beebamu omulugwala bwafiiringa joko omuganda si bwagifiiringa okitegedde omunyankole bwagifiiringa omukiga si bwagifiiringa kakati bw'oba owandiisa script ng'ogitwala ogitutte eggulu ng'eyasesa mu Buganda bwetakolayo oba okubya ebbali eggulu batovaayo bayomba stupid is nothing. Because tubakoze eki abagulu bagamba bali nothing. Olonga bategeeza ki toyina sobakoledde because the script obaliridde sente zaabwe because script joje ku comedy store gitutte erira ate erira script yabadde ya kibbo erira tebayina kibbo bayina mikeeka kati oyina okugenda ng'okoze script ng'ekwata ku mikeeka which means nti nno ogenda n'otulonsibo tunokolesa kirogamba balugwala bano beeyisa batya attitude yaabwe eri etya banyiiga batya bwasanyuka abeera atya noyeyo layininga nnya n'ogattamu okiwulira kati ogenda okulaba yogedde basisa oba okyali ono abawo mulugwala ayita olusi ng'atamidde alina engeri gy'ayomba mu lulugwala ng'atamidde n'oyiyalayo nga kati eno yenzijawo wuno ayiseewo baba baseka bati ng'okuba panchi nga gudduka oliko omulugwala yakubidde kati batasandiko that's why Chris Rock yayogera ku mukazi wa Will Smith gwe kyogamba yali amutegese nti anajja tebakola nteekateeka nti anajja yamwekangira mu theatre ng'atudde agenda omulaba omutwe mukalu tayina nviiri kyebaga nti bayita obwongo mu speed n'akola line n'alaba nti oli amuyisaawo mu mulimu gwe era audience bangi baseka ababiri ne bakola ki ne banyiiga nga ye bali abangi basinga okwetaaga bano ababiri n'abakuba ne bakola ki n'abawummuza wali ono n'aseka okitegeera kati wekimini singa Chris Rock singa Will Smith teyamukuba yali ateekwa okuleetawo layini eteekwa emuwaana emuzza because immediate bw'amala okumuwaana mbunno bw'amala okumugaa nti n'omuntu ogufaana bwe tekuliiko nviiri immediate asooka okuleetega kibanze njagala nnyo abakazi abasala enviiri osevinga nosanga olina kusumbwa enviiri za mitwalo mukaaga biki ate n'amala emyezi 8 n'azijja niyobeera n'omukyala asaze kakati bakasawulini olw'omuwe bwe taba muweweevu biki immediately bw'amala okunyiiga mu second olina okuyiiya layini ate emuzza muki emubudaabuda n'emukomyawo naddamu n'abeera comfortable okiwa naye n'afeeringa waatudde kati tukibayita art ekitali ate kati ekitali ku ekyo nti olwali omanyi okwogera ku basiraamu ne mboogerako nga bwe bagambye timayamba voola tewali muntu gwenzivoola no
ekyo bakyogera kuba ntino banyiivu naye tewali I need them more than they think mbagala okusinga nga bwe bakola ki bwe balowooza okitegedde lwakati buli muntu ekintu akithinkinga bulala nakirowooza bulala okitegeera nti lwali nsooka okwogera ku bayisiraamu ne mboogerako bwe nti njagala nnyo abasiraamu beebikkirira bambala bulungi okiwulira tebakunama babeera smart eyo layini ebeera ku saidi yaabwe teragenda kuvayo complaininga okitegeedde kati ab'eddiini endala bakole ki banyiige nengamba abasiraamu balungi nnyo basaba bulungi bakkakkamu babeera quiet tosobola kulya osaawu ndio nange omusiraamu akola ki asaala aseka kati ate omulokole ne yeerowoozaamu ate ye bw'abeera nanyi okitegeera kingezako kugamba kati bwe bulamu mutukola ki kubanga omulimu gwange gugwamu eryo kkowa naye tewali muntu that's why lwali pastor Bugembezi my friend mukwano gwange nnyo naye do you know how many times have I done nakola joke about balokole mirundi mingi tutukayo n'aseka mama ne bannaye kasajja gwe yagamba bugambi bantu oyo ya best comedian mu Uganda kyagamba abantu mu church olumu netandika script ne bakalaga ku screen nandi kubalokole nkola ki nzinya tabalokole babazino natunula eno natunula eno ne mudikida ngedo kulaba afuluma okula akoye no gamba mu kumbo lusa akoye you get that kwa engeri jali muyimbi standing ekintu tikwanga yali muki ali mu art naye teri artist wano tebakikulimba bonna abayomba kituufu abanyize bansonyiwe naye teri muntu ali mu art yagala kujjako muwagizi. Thank you. Tuli ku extra digest mugoba nsonga is celebrated mu mulimu gwa comedy era nga on all social medias abantu bamufollowinga buli jadda abantu bamwagala nnyo is doing very well of late era nga mu kyasa kino ekyabirimu ekimu y'omu ku ba comedian boyinza okugamba nti wow you're doing a great job. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Gandhi hardware store au Kuridi complex shop number A19 omuwaliro gwa ground floor batusiza ebyakabi buli kalonda ali mu bizimbisibwa oba okuzimba aba Gandhi hardware store bakikozeeko buli kimu kitambula malembe nnyo bakubire ku namba z'essimu ezo ojja kubanga otambuza ekintu ekyo bulungi nnyo ate nga bo banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park bajja kusabaliza emaali okuva China paka Kampala awatali buzibu bwonna bekwate buli kimu kitambule bulungi gwomusubuza wangale Uganda wangale China it is Sun Cargo yeino okudibwamuko bwe kituuka ku kyokusaabaza emaali from China to Mombasa. Mariachi njala tutunulire waliwo omujiji ogwazza omupya oba omulembe oba enkola nti bwe bukeera ku makya omuntu n'akola ekintu abantu basinzira mu region emu ne bagamba nti wano tadda nga tatwetondedde wano tadda nga takoze bw'ati wafunyeko any kind of resistance in that format? Anti omanyi nze Katonda yankola bulala nze bwe ndaba omuntu nga akoseddwa ne mwetondera kuba okwetonda si kizibu kyange kuba mba ntegedde ensobi yange oba kale mba ntegedde nti oli anyiize wadde nze muli olusimba nyiza okuba nkiraba bulala naye mba ntegedde nti akoze eki anyiize which means nti omuntu nti ngamba nsaba kunsonyiwe because abantu tulina feelings zanjalo nga bwe nakugambye tetufaanagana okitegedde ekikunyiiza si kyekinyiiza waliwo oli alina mukyala we nga amuwa tafukamidde nga si fine oba tafukamira ite kimukwatako waliwo oli nga bwatafukamira tabirya abantu mwebali abayinalo tofukamira sijja bikombako byerire kati twawukana okitegeera buli omu alina enkula ye buli omu alina embeera ze kakati olwokuba nti I need them beetaaga I'm sorry where I went wrong oba we nayogedde obubi neetonda because sami ninze kola ki kubanyiza to hurt them kitegeera sina badde ntegeeza kwasinga nadde njagala banyiza naditukidde mu kuvuma buvumi okibula nevuma buvumi seetaaga kumanya biki kumanya okolerere no just it was fun kati buli muntu omuntu yenna akipiikinga bulala okitegeera buli oli nakiteekinga bulala nga yalaba nti ninga aba nesi bwe kiri because ne buddayo emabega nze nkoze for years and years naliko mu comedy house kandolindoli bantu bangi nnyo bakoze battle religions bakoze ebintu bingi ne bwe giba mizannyo bantu babizannyeko byonna okitegeera ne bwe kuba kuyimba bakubayimbye ku madini bayimbye ku ki naye olwokuba nti nno kyolina okutambula kuba gwe mulimu gwokola omulimu guno gwe tulimu omulimu gwa art gugatta ow'amawulire ne gugatta omubazi ne gugatta omubumbi ne gugatta artist owa penso ne gugatta owe okitegeera musomesa musawo lawyer banka omulimu gwaffe bwe guto bwe guli nti omuntu akola mu banka
talinda sente z'abaloya bokka atwala ez'owa boda n'atwala ez'omutembeeyi n'atwala ez'akola mu kiyigo zonna n'abankinga kati nange bwendi toyogera ku basoga noyogera ku bagundi naawe leero gijje ku Mariachi ekyo jja gino nawa Gashumba ekyo gino ne wa Mutebire ebyo gijje wa gundi ekyo gino ne wa gundi lwaki wandibadde ogaanedda nti nze nkola kuba minisita bokka lwaki it's because buli omu oyina okumugenda because gwe mulimu gwo tebajaga ayibula nava waneno nagenda nakola ku musajja wa Katale no gwe mulimu gwo kugenda ng'osaaki banje yo bakunenya n'okola interview ku munaga lwaki omutuleetedde kati kyengezako akatuloza lwa dasu katwakyo yanyiiga because nti buli muntu akindwa naye ati taboola kitegeera ati taboola yesu ayina kugamba nti omubazi teri mubazi gw'osobola kusanga nga kubajira ayinawo mmeeza zokka because nti art bw'obanga ekintu kyokola tekirina script oba olina kubanga buli wamu okola ki okoonawo olwali omuwangi mukama wange comedy store mwangi alina oluyimba olupya nakumuyimbi naye akubuulire content gwe namukubako ne content gwe namukubako ku luyimba lw'olupya naye ngamba Alex Muwangi leero yamala okufuna sente kati ayonoona nnyonoone uliya byayimbye naye nyine oluyimba letalumanyi era nenjokola joko nenga buli muyimbi alina gwajjirira nenga bachuze ni Beki yajja ngayaga kupanda na Rema era nayimba nenga nenjogera script ye nagamba ani awo ngazijamba gatta nengamba bitone yajufana na kamilioni nengamba uchigira ngazijamba gatta kola abali related kale mu style ochulya nga bwenjambireta nengamba ha abantu baseka hana ene Muwangi aka ne yajidde epasi oshegera ola sound ye dobozi tiyagala okufaanagana ndoza ne Muwangi aze kujjawo epasi uli akalobozi kati people bone bakola ki ne Muwangi yandibadde agamba nti todda ku stage kubanga oluyimba lwange olukose eki olwogeredde bubi ate bw'alikola olwetaaga okuwaana era tulikola ki nduzimba layini erukola ki erwana oba eruzimba ate amala nenfunayo era ekimukola ki ekimuzza neŋŋamba nekolaganye n'abalona omukiga simwejjusa abakiga bamazima mukigobera nebbanga bwati naye bwobeera n'omuganda ayinza okuyisa bwati kati ate ekyadoleta layini nga teweetaaga muganda kubeera nga ate yali ku positive side oshegeera kati gwe omulimu gwange nti ne bwobeera mukama wange ne bwobeera mukyala wange ne bwobeera mwana wange ne bwobeera kitange nga kyetaagisa kulaba nti abantu bentuziza baseka that's what I have to bring out okitegeera olwensonga nti nze siba na script nize say I'm not serious nti mba mininga kulumya muntu gwozaaki bwe ngende 40 nga banti mbye sigenda ngako 40 nekola so nefuna abantu bana mbera mu bantu 10,000 kudda waggulu because they understand okay Mariachi juzi nali kasese nafuna abantu 14,500 because nti abategeera kyokola omuntu akumanya nti oyo kyakola ki kyakola ukitegeera omuntu amanyi n'okujja nakuwa ssente bwati mukama nakuwa siringi 5 nakugamba nvumaamu kati people okitegeera we have challenges kati bweyibula bwompulya nga nvuma omuntu ng'oyo agenda n'omuntu n'olya bwafaanana omuntu omukulu myaka 6 n'oleta nusu 5 gasiya buloolo agenda aseka ow'omusonda n'anyiiga nti omuntu ate akoze eki kumba ono akubya akaama kafuko Peter nvuma kati bwe tuka buuzo oyo aba bakola ku NBS nze nagenda ku NBS mu show za local down ze bakola kye nasookera ddala okola my first step on stage nga banyingiza kutukira nbu natanga ne bagamba balina akafuke bakulya mu kalyawo kafunde ejo bakate sima next media osimanya theater kali eyo kye natandikirako obusente butini akafokatini wetukolye okiwulira abantu mulimu batini lero local down ya kutubonya akafo bokalaba ku TV labanga akanene naye kalinga nkwawa namwe mulimba kenyini kinatandikirako kintu kyendabe kinene kisinga wano ye mulangira ndawo sikonna akamazeeyo okyegedde ndawo sinayisibwa atya yes kabusesi because yikati yali atamanyi nti obwongo budduka olwatula bwenti na studyingirawo bwafaanana okifuna tinatani nasomera bwe wafaanana
ninda bangati inda usimunene according to the press where we are nti fete tukyajjaawo wafunda wonna akoze eki Mariachi njagala tutunulire comedy mu ggwanga Uganda it is a new innovation ekintu kijja kyakajja okitegera compared to music nadala stand up compared to music compared to mizanyo ja theater plays and among others oyagala kuŋŋamba nti the audience tenaba kutegeera kintu kya mu ngeri gye kitambulamu yakitegeera dda ensonga kibajjula. Wow, that's great. Abantu abanyiiga nga bwe nkugambye nti abantu baawukana mu mbeera era olwaleero nkubuulira amazima kati njagala ku Lwokusatu oba ku Lwokuna lwabeerayo comedy store kati ye main platform eya comedy one mu ggwanga Uganda abaana bagundi bakamala okukola concert walaba abantu abaaliyo okitegeera nzize nkola shows concerts nzikoze years and years abantu badde ng'obalaba olowooza lwaki abantu bakitegeera dda naye ng'Omuganda bwagamba nti buli omu tosobola kumusanyusa okitegeera mubaamu anyiiga ate mulimu n'anyiiga nga tanyiiga nti no lwakuba nti nookoze kino wabula ng'oli omulala anoonya wakulwanyisiza olw'embeera z'abantu okiwulira ng'oluusi omulala awulira bubi olw'okuba oli ekyo ky'oli okitegeera n'agamba bulijjo nfunye bwenkola ki bulijjo nnoonya wemulumiza oba nange wemwogerirako ekibi kati nfunyeewo kati abantu twawukana mu mbeera okitegeera because people tiri muntu musanyufu batono nnyo abeera happy ku successful y'omuntu ng'omuntu asucceedinze batono kati omuntu omulala aba anoonya wakusunira alaba bulijjo obadde nga talina wakola ki nti oli bw'oba obadde n'ebbwanga liko plasita oba weebasoli n'asanga nga eplasita egagamba saga buli kanfumite wakati okitegeera kati guno omulimu gwe tulimu naye nze kino kyogera nga ensi yonna endaba bonna abampagira ensi yonna buddiini zonna siina kintu kyenkola nga njagala kulumya muntu nkola kintu kusanyusa muntu okitegeera that is me naye olumu bwe mubeera mu wrongs noga nti kino kyekyagize ekyo kibaawo olumu okitegeera ne kijja ninga oba tokimiini oba tokikoze eki tokikola kitoki ate nga weewuunye nti nekyo kinyaka kantu bakale bebaleeta ku stage ne babuzza bonna obuyombeseza abantu benjogeddeko bane banyiiga ate era mulimu abaseka okitegeera era mulimu abakola ki abaseka kati yo yensi okitegeera nti kati ate gwe mulimu gwe nnina okitegeera kati oli wabeena agamba nti siba mulimu no katonda oyo mulaba gwe tusinza abasiraamu gwe bayita Allah fe gwe tuyita katonda buli omu jagala lyamuyita sikeerangako neneewa talenti tekikolebwangako sinze neekola Allah gwe basinza yeyakola ki yeyamekinga okitegeera era ebintu byonna byenfulumya mukama biva mu mutwe katonda yeyampa rotation flexibility ndi mu mind okulaba nti nsobola okwogera ku kino ne kino singa teyanteeka mu ekyo nandibadde muzimbi okitegeera era wakwagala we yali kutadde basi kakati omuntu yenna yina ng'oli mukkiriza ng'okkiriza nti ddala Allah gy'ali yakola ebyewuunyisa before nga tonnayombesa mariachi ndowooza kaŋŋambe oba nkyogerera nti olina kwebuuza oba nkyogere nantya Allah yakeera naŋŋomolako eyo talenti nga gwe gw'osinza wanibadde ogamba nti Allah akola ebyamagero omuntu obuntu n'ayimirira n'aseka omuntu n'agaggawala mu kwogera oteeka kingezako okugamba before nga tonnaba kunyiiga because obaga nti oli mukkiriza osogamba nti n'ekyo ekintu kiva eri Katonda kubanga singa siri ekyo nandibadde ndi muzimbi nandibadde mubazi kubanga abalogi bali abakola emirimu emirala era naggalawo ebbajiro nagamba ngenze kulaba Mariachi kubanga nze ekyo Katonda kyeyakola ki kiyamba ate yekyatamuwa kyekimuleeta okulaba ekyange kati nange ate enkya okiwulira nenkwata ssente ate zennina nange neŋŋamba ate kange nengula emmeeza ku mubazi Katonda gwe yawa art asobola okuwunda emmeeza nenzija eno nenzitwalawa kati bwe tutu bwe tukola ki bwe tutambula olwaleero naye omuntu okunyiiga ye nanyiiga simunenya era sikambuwala toba yakira kuba buli muntu alina embeera ze naye nze njagala bamanye buli omu gy'ali oba oli mukulu mu ddiini oba oli musinza businzi oba oli mukkiriza
simeninganga ko kulumya muntu oba kunyiza muntu ekyo kisikikolangako okiwulira era ekyo njala bakitegere nti nze ebintu byenkola mba sitamidde sinywa mwenge sinywa sigala sinywa njaga sirya mayirungi sinywa I don't take kintu kina kikwatagana na kitamiiza obeera somesa wabiri munya God is talent okyega kyenkugamba kati omuntu wabanyiiga ye ngala akimwesiza ansonyiwe nenze simeninga kuhatinga muntu tebakikola extra digest mugoba nsonga banywanyi baffe aba Lwazi Forestry bajja kusimbira emiti gya kalitunsi mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda bajja nakufunira ettaka okuva ku eke mpaka ku acres 10 era nga bakugamba nti banoonyeeko ekasanga tebakubira namba y'essimu buli kimu kitambule bulungi ate gwe ali eyo nga oli muntu ayagala okwekulaakulanya omukyalo oba omwami ng'okoze sente zo toyagala nsendekagano y'abazimbi jangu gule ennyumba ezimbire ddala mu Posh Properties Limited abasangibwa e Bukotaawo bakubire ku namba y'essimu buli kimu kijja kutambula bulungi nnyo omusuubuzi awangalire China emaali yo ng'ojagala etuuke e Kampala etuuke oba Wakiseka Owino Hamu Kikuubo Arua Park everywhere awatuukire emaali weekwate aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park buli kimu kijja kutambula bulungi bajja kusabaliza emaali eno from China to Kampala n'ebitundu ebiriraanyewo oba ojagala buli kimu kitambule bulungi nnyo Mariachi eyo nga tuvuddeyo njagala otuwe statistics oba ratings zo the comedy industry oba stand up comedy akola atya of late wano wetukusangidde mutambudde mutya out of 100 mutambudde mutya in terms of funds and in terms of the key players oba stakeholders stand up comedy olaba olalo stand up comedy wendongo bwogigera ku comedy endongo katugambe comedy comedy asinga asobola okusinga obuwagizi amaanyi naye ate endongo nesingako ku comedy amaanyi omalwa kinkyogedde bwe ntyo nti omuyimbi bw'ayimba oluyimba lugenda eggulu okitegeera nga tannatuukayo ne baluzina mu kiraabu ate comedy ekitali ku comedy ate yeetaaga kumalayo kumutwalayo oba gwa muzanya kumala kukola ki kutwalayo n'obakolera kati ate comedy wasingira amaanyi nti ye engeri gy'ataba na kintu kimu that's why nti abantu basobola okumulaba wiikire kati awo wasingira endonga amaanyi nti omuyimbi ne waba alina ennyimba nnungi zitya tosobola kumulaba lwakuna n'omuddamu lwakuna tekisoboka naye ate comedy osobola okumulaba Thursday to Thursday because ye akyuka wiikire akola ki akyuka that's why comedian asobola okuva ku stage nga yasooseewo n'omuzzi ogusemba n'abakeera bwayogerayo obupya oluusi ate bwayiyiza nga ate amaze okuvaawo ekitali ku muyimbi ate omuyimbi kimwetaagisa okuddayo n'omulinda emyezi emirala 3 addemu aleeta oluyimba olupya ate n'olulina kumala kusooka kukunyumira okitegeera kakati ate awo wasingira ki amaanyi okitegeera nti yo osobola okumulaba continuously ekitali ate ku ndongo okitegeera lwakuba nti kati ye endongo advantage gyeyina nti endongo teboola mawanga okitegeera nti n'omulugwala atategeera bya David Lutalo ajja kuzina okifuna ajjayo kukola ki kuzina kati endongo wensingira nti abayimbi balina sapoti y'ebivuga ekitali kuffe gojjawe kaddobozi y'omuzindaalo yasobola okugenda buli regioni buli oba tebategeera byakola yagenda nayimba ennyimba ze ne batamira ne bazina oba tebabitegeera naye ate comedian waliwo olusi w'ogenda challenge n'ekusumbuwa ey'olulimi okitegeera ng'ebisese obiyina naye nga ate tebabikola ki tebawulira lulimi olwo mwoseseza kati awo endongo ate weesingira amaanyi okifuna awe kusingira kudaswa nti omuyimbi omuntu asobola okumupangisa n'amutwala eregu n'agamba Afrika Famaika ali regu agenda kuyimbira abasudani ne bannayuganda abali ku booda okitegeera kati ate Mariachi bw'omutwala eregu ajja kukolya bannayuganda bokka era ajja kusaba ssente ng'asinzira ku ludda lw'abaki lw'abannayuganda abategeera olulimi olwo kubanga bali abasudani tebalutegeera ate takola mu luzungu content we wa muluki wa mu Luganda egeza ina kukolera ko beregu oba bwabagenze Sudan ajja kukolera ku community y'abannayuganda eriwo
ku small scale community yawe eriwo. That's why ntiyo muyimbi abagende Sudan aseera okusinga comedian kubanga yajja gatta bonna wadde tebategeera bintu bajja zina babere ku mudigido ku kigunde ekyo bagambe we are very happy the thing was good kumbe tena kyakola ki kyategedde comedian asoga I don't understand what he is saying kyabira complaining. Okay, Mariachi njagala tutunulire omwaka guno inayo nteekateeka ki ekunganya abawagizi bo like in terms of a concert oba show? Ngera kuba organizingira show naye mbadde charge wadde obudde kubanga tebyetaaga nnyo ku papa charge wadde obudde naye nga ngenda gitegeka ennungi nnyo ebig show njagala kugibakolera omwaka guno nkyakirowooza kyali mu kukipanga kuba kati abantu ennaku zino bawaddewo ne challenges kali mu mbeera y'enfuna mu mbeera yaki si birungi kati tubalumirirwako because be batuwagira kati mbadde nkyo planning nendaba nti they are not yet settled kale economically abantu abamu they are not good ate ab'ebulaaya yo njagenda ezosozo weziryawo mu maaso ezo njagenda nzikole naye wano bale njakyoganizinga kwa nenyakola ensonga ate ya bbeeyi. Lwaki okola ya bbeeyi? That is me ati nze nsaanira okuba ow'ebbeeyi because nze seewaana nti abantu bajaoza neewaana no ekintu omanya nti level yono yanjawulo neyono yanjawulo which is the truth is that tokiwulira nti ekintu kyekola kyokka it's automatic kati so akubeera nga goloza lwaki Juliana ali ku Serena kwezo sente nawe omukirira nti agwanidde okyegeera bintu tumala bikolerera tokeera nti anogamba nti ngenda kukola show ya mitwalo 10 have to first work anoyingira mu level y'emitwalo emeka 10 kubanga tulina abantu abamanya abagala okutulaba ate abatajja bwe tubeera nga tayagalawo okifuna incident bwe yaze yabadde wawulidde abantu abadde bakubira amasimu abalaga abampagira bamaanyi n'abamusibalabangako mu theatre kitegeeza ne olumu tebajja nakujja bankubidde babadde bangi nnyo abo buvunaanyizibwa kitegeeza nti sajja abebbe abakyala abebbe basi kitegeeza nti nno naye abayagala akulabeko kati bw'ofuna abantu abali special yakujja parking emmotoka ya milioni 3 4 10 bakukole ki bakulabeko kati ne mu kyorganizinga sinaba naye nga tuli mu kukizimba mu maaso awo tujja kuba tugikola naye nga nze njagala okwongera okugamba bannayuganda n'abawagizi bonna nti banaye mariachi ye abaagala nnyo abaisiraamu Muslims I need you mbaagala okusinga bwe mulowooza mbeetaaga nnyo era kino nkyogera nga ndi serious ekyasobye kibateekinze nti nno kyabanyize kale saamiinize kubalumya okitegeera kiyinza kubanga olisi wakozanya na mwagalwawo mwegoba mukola kimubutanwa n'agwa n'alumwa okitegeera kati omugambo ne mukwano nsonyiwa sigenderedde kukusuula naye nga omanyi tubadde tusaaga naye nkola ki okitegeera kati nange bwe kiri nti tugeze nti nno abaagalwa bange nabadde nabo nga tusanyuka naye ne bakusibwa okitegeera abawagizi bange twabadde tuli mu kusanyuka naye ne bafunamu okukusibwa kati nsaba bansonyiwe kuba saamiinize ekyo bwe kibaapiikinzeemu saamiinize kubanyiiza okiwenga bomanyi nti ekibi kisinga ekirungi amaanyi okitegeera naye ng'ebirungi bingi okusinga okusinga ekibi kati n'ekyo nsaba bansonyiwe omukkiriza yonna gy'oli nsaba onsonyiwe obanga bakoseddwa naye nga sikimiininga kubeera nkyabeetaaga era mbasuubiza nti I still have more for them to be happy. Thank because you. Always and daily I do create in the sebaka I don't settle gwe mulimu gwange always I have to do researches always and always that's why Mariachi ayogera mudde waka no thinking because gwe mulimu gwange that is my job I don't have any other business gwe mulimu gwenkola okitegeera kati mbali n'okuteekinga obudde okuresearchinga daily and daily olwaleero nanyi banyiize naye nkimanyi lwebanaddamu okunda I have to be happy. Thank you. Akataleke ka family erieti omukyala ali ati abaana bali batya? Family nungi terina mutawaana. That's great. Nungi nnyo. Era nabo olumu mmanyi oboogerako ne mbateeka mu mulimu. Era abaana bange bamanyi okomalako abaana bange ne baŋŋamba naye daddy you are never serious. Okitegeera.
who are proving that that is our dad okitegeera taata yoyo olumu babasindikira nabo olusi ne basoomooza olumu olusi ne basesa abamu ne bafuna ebitiibwa abamu ne baswalirawo nini bagamba mugume ekyo kyendi ate kyenyina okukola mu kubeera successful. Wow, that is great. Mariachi tugenda kubanga tumuleka yeyongereyo akwasaganya emirimu emirala. Njagala kwebaza budde bwo n'okuba nti tukwatagana lichali wange nnyo ndi muzibwe atakumanyi yako tumira ku kafuko Peter chaliwo mutambudde ebbanga ddene kafuko naye olumbanyo mutabukako ne bamukubira amasimu kati ago wataddeyo gaaki nga tasobola kajja nga kagenza aliwe biba kalikuno gwe mulimu naye tola nti naye agala lwogamuwe naye olune wakakasukani ne kamuza mu kasonda n'akankana n'agamba kano kanzise wano yamukubira essimu weeks nga 2 emabegaawo yali ali ku nkoka alya yagambirawo mu giparking engitwale ewaka kalingana ngana nge babinonyako ndi kano kasooloobi naye nawe oluusi naye lwakakulaki lwakakasukayo ngamba ye nafuna likes nafuna waliz kifo kyokufuna likes afuna ki tetujja kubanga tusukkawo wano. Mariachi, thank you so much. Webale nnyo obudde bwo muganda wange. To the fans out there abawagira Mariachi ne comedy okutwaliza bamu salute. Kabaka stand up comedian. Yeah man. Nakutongoza ekyo kyo nakimala. Tekiriko kubuuza ekyo. Namba ana nentekawo sebbanga. Kati wasebanga wana. Namuteeka mwana kati awo 2 paka kwa 3 mwenda awo. Peter yaine namba eyentu. Wansanvu. Gomongedeo munsanvu. Nola n'egindi teyeewagira. So anyways, njagala kwebaza Idris, Daniel, Keith, Anthony, thank you so much. Betutambula nabo. Then out there abantu abatulaba, thank you so much. Mwebale nnyo da aba following, aba subscribing, aba sharing, n'aba commenting. Then to those nga gwe obudde bwo bwakuteekawo comment evuma nawe webale nnyo. Thank you so much. Tukulaba era tumanyi gy'oli. Omanyi buli kimu kiba n'omugaso. Tu comment ye evuma tugyetaaga nnyo era tolekera. N'ekibi kiba n'omugaso. Teri kintu kiragasa. Omubi aba n'omugaso, omwavu aba n'omugaso, omugagga aba n'omugaso. Omugagga ayamba atayina ate n'omwavu. N'atwala ekyo kye bamuwadde. No, akuyamba okumulabirako ofuba okukola ennyo oleme kubanga ye. Naye waagasiza. Kankole nnyo sibanga gundi abona kitegeeza singa tomulabi wandibadde weebase. Extra digest mugoba nsonga. Special thanks to Gandhi, special thanks to Sankago, special thanks to Luazi, Roast Coffee Academy, nga kwotadde ne Posh Properties. Mariachi, nkwagala nnyo muganda wange. Kyakabi. Tujja kuba tukwatagana. Ffenna twali mutawaana nze wenda abantu nkyaba Mariachi Sportable guy bisajja naffe twali kakuboko kabakawo kwasama. King of comedy. Yeah man. Stand up. Straight away. Stand up. Straight away. Not stop. Ngende mbongere mbagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Gasina buki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba.